Ku ssaawa nga 3:05 ez'okumakya abakungu b'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga abakulira omulamuzi Simon Byabakama batuuse okuddamu okukola omulimu gwabwe ogulambikiddwa obulungi mu ssemateeka ogw'okusunsula abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Bamaze bulungi okukkalira mu ntebe zaabwe akutte ebendera y'ekibiina ky'FDC ne Ethan Nandala-Mafaabi naye abadde yatuuse dda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda erweza ogasimbagana n'abakungu bano n'okuteekayo empapula ze okusunsulwamu akkiriza okuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Twasazeewo kubanga y'omu ku basinga obulungi mu pate be tulina naye yeewaayo era okuyimirirawo tuzamala qualifications zonna muziraba first class. Nandala-Mafaabi yakutte ebendera y'ekibiina ky'FDC mu kisanja kino era abadde awerekeddwako eyaliko pulezidenti w'ekibiina kino Engineer Patrick Amuriato Boy, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC Toterebuka Bamwenda n'abamu ku babaka ba paalamenti aba FDC. Akakiiko Nandala-Mafaabi katutte akaseera akawerako okwekenneenya empapula ze era olw'okuba yabadde omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekya Budadiri West so nga era musajja muyivu nnyo naddala mu nsonga z'ebyenfuna. Akakiiko kazudde ng'alina buli ekyetaagisa okwesimbawo avuganye ku ntebe y'obwa pulezidenti. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Nandala-Mafaabi James Nathan a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Nathan Nandala-Mafaabi akakiiko kamuwadde emmotoka ssaako n'abasirikale abagenda okumukuuma mu biseera eby'okunoonya akalulu kyokka ne bamutegeeza nti tasaanidde kweraliikirira mu nteekateeka y'okubabeezaawo ssaako n'amafuta g'emmotoka etambuza abasirikale be byonna akakiiko kamutegeezezza nti buvunaanyizibwa bwako. General Girigori Mugisha Muntu ye munnabyabufuzi omulala eyeesimbyewo era atuuse kakiiko nga zikunukkiriza okuwera essaawa 7. Muntu nga yakutte ebendera y'ekibiina kya Alliance for National Transformation ANT okwewandiisa awerekeddwako abakulembeze mu kibiina okuli eyali akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Winnie Kiiza ne yaliko omubaka omukyala mu bitundu by'Etteeso Alice Alaso n'abalala. Muntu asunsuddwa era naweebwa obukuumi. Mu ngeri y'enjawulo ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NUP David Lewis Rubongoya ng'ali wamu n'omuwanika w'ekibiina Benjamin Katana be basoose okutuuka okulindirira pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka mu kifo kino. Bano babuulidde bannamawulire nti tebibadde byangu Kyagulanyi okutuuka erweza oluvannyuma lw'okusanga emisanvu egiwerako nga giteereddwawo ab'ebyokwerinda. Ne bakuba abantu baffe amu ne babakwata bali mu makomera naye bena bye bakola biraga obutiitiizi biraga katengo. Wayise eddakiika ntono nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuuka nga mu mmotoka giddemu ne mukyala we Babiitungo Kyagulanyi. Kumpi abakulembeze bonna mu kibiina abalina ebifo eby'enkizo Kyagulanyi bamuwerekeddeko ng'agenda ku kakiiko. Ojjukira Daudi yafuukiwako amafuta, ono omusajja wa Katonda Bobi Wine yafuukiwako amafuta. N'olw'ensonga tusazeewo okulaba nti atukwatira bendera. Olw'okuba guno gubadde mulundi ogwokubiri Kyagulanyi ono okwesimbawo ku kifo kye kimu akakiiko katutte obudde butono nnyo okwekenneenya empapula ze. Kale nga nabwe kityo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama tabadde na kyakukola kyonna okuggyako okuteeka sitampu ku mpapula ze okumukkiriza okugenda mu bannayuganda okubasaba akalulu akamutuusa ku bwa pulezidenti. Declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. He having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. Mubaraka Munyago wa Common Man's Party naye asunsuddwa nga kakiiko atuusewo ku ssaawa 9. Munyago abadde awerekeddwako abakulembeze ab'enkizo mu kibiina kino era ku kakiiko bonna oyinza okugamba nti batuuseewo ng'enjala yabalumye dda. Basoose mbyakuli okuggyayo bulungi ekifaananyi ky'akabonero ak'ekibiina ak'olusaniya. Akabonero kaffe tugenda kuba bagabuzi eri bannayuganda. Tewali atagenda kulya mu Uganda kubanga akabonero kaffe ka lusaniya kitegeeza justice for all. Oluvudde embyokuli era bonna nga bakkuse bulungi. Mubaraka Munyago yakazibwako erya mugaati gwa bbata atutte empapula ze eri abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda okuzeekenneenya oba ddala alina ebisaanyizo byonna okwesimbawo. Olw'okubeera nti Munyago ono ebyobufuzi aludde ebbanga nga ke kamu ku buzannyo bw'ategeera ebisaanyizo by'akakiiko abituukiriza bulungi era n'akkirizibwa okugenda eri abalonzi okubabulira enteekateeka ze ez'enjawulo mwana ayita okukwata obuyinza bw'eggwanga lino. Under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. Congratulations, you are now a candidate. Frank Bulirwa Kabinga
akutte bendera y'ekibiina ki Revolutionary People's Party naye akakiiko kamusunsudde era bwebuzibidde nga bannayuganda 8 be basunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti. Abasunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda 8 okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti balindiridde kimu enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda egenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno okubakkiriza okugenda eri bannayuganda okubanjulira enteekateeka zaabwe ez'enjawulo ze balina okulaba nga balonda okukulembera eggwanga lino. Nze Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, Wanerweza.